atutukire ku nsonga kuba sagala kulanda ddayo ofa kine Eddie Kenzo yafa nange sina kyefa naye nze yafa nange eno mitawana nange simirako mutawana ng'omukuba nnyo simukuba naye namugambako era nemugambako so kati simanyi ate lwaki ye alemezaamu nnyo alemezaamu yateekawo embeera okitegedde yasetingira obutego obw'enjawulo so nze yanemeramu munnange lwaki toli mu federation ey'abayimbi sigirimu kuba sizino gibeeramu ng'omuntu ebiina okugibeeramu ate nze siri kibiina nze ndi big eye so erina kutuulibwako bibiina era buli muntu atuddeko alina okuba nga asindikiddwa ekyo ekibiina ki association ye kati gwa association yo kati yagano yingira ekinegattako kuba association yange gyendimu eya uma egoberera ebyo ebituufu egoberera amateeka matuufu agalina okukola federation nga bwe gabeera nga ye association enkulu emanyi system nga bwetambula tesobola nagagenda bintu nga sibya mitendera emituufu tobagendedde mu association eya regional gundi zino zebakoze association zebafominga ogwo ne bagamba Masaka bisambisi tobagendedde mu eyo olwedde uma erina clusters zonna zonna mu nsi yonna Uganda erina clusters okitegedde and by the way erinamu negatta abayimbi bebweru naye nga bawano kitegeera erona uma erinayo emirandira yonna so kati bweba umanga ebiina zendi mukuma bweba federation teri clear gwe federation biga gye wandigenzeemu yeeriwe gyogamba nti nandibadde ndi mwenu yekoleddwa associations zino era yegenda okukolebwa associations ki zino kyova olaba eri teriiwo infact wali federation tewali eriwo kuba bweba nga tekoleddwa associations zino uma zikamuta zimanyi ez'abakubi b'ebivuga ez'abasongwriter ez'abadijje kandi federation kindebeeri so tewali tenabeerawo mpaka ngaezo zegase nezigikola ejja okuba entuufu federation y'omukulu Dr. Tim agidissolvinze wozita tugambe an idea of uma oba an idea of the federation ene ya Kenzo eki gundi ya federation ya Dr. Tim agidissolvinze kyembuuza was it dissolved ntino lokuba kuba yadagamba ade yagirize sinabeera sure ku nsonga eyo of the way it was dissolved oba bagizolvinze batya simanyi naye nja kwongera okukinoonyerezaako ndabe sinaba kukiwa nnyo kiyinza okuba nga kibozibozi omanyi balina propaganda mungi n'abantu abakabunda atwogere ku meeting eyaliyo last Friday eimu yali ki eyabatwala mu meeting eyo UNCC ya Twitter, that is Uganda National Cultural Center ya Twitter omanyi nti yetutwala like yetwala ebizonna kungezo nti yeruwa kulwafe okitegeera so yayita abakulembeze ba association bonna bajje eyogeremu nabo ebeeko ensonga zekolaki zibabuulira era gitwasisinkana n'akagonda ako okitegeera so kyekyatutwalayo neesaba tusisinkane emutundwe yes twa insisting in the first place nene gamba eri hotel omuntu yenna asobola okubirawo olukuŋŋaana okitegeera so nga ntukkiriza ng'abantu gamba okay let's go there kasita UNCC yakoze eki yetuyise okitegeera kuba twali tuwulira twabeera efujjo lingi okujooka kungi abantu boogeza amaanyi mangi okumanyira kungi so nga twagala kwesemperezaayo naye gano no everything will be okay UNCC is in control netugendayo olukiiko yatuyita waliwo ekigambibwa nti ezo meeting ezituula ekisinga obatwalayo si kuteesa wabula mugenda funa kasente kalaawe ndowooza bali naye it was my first time gwe muntu gwange gwali gusoose okolaki okugendayo era ne bateekawo ate embeera okwagala okukkirizisa abantu ne batakkiriza bayagala forcefully bakkirizisa associations ezitakkiriza ebyabatwala fine tugambe nti ati mwabituukiriza tewali kyatuukibwako oba tewali resolution yakolebwa wabeerawo kyetukkanyizaako wabeerawo resolution ekolaki ekolebwa naye tewali nemu yakolebwa okugjako propaganda gwe baali baagala okuteekawo okubuzaabuza abantu n'okubuzaabuza eggwanga nga meeting tenabagenda mu maaso teeka ekiwandiiko ku mukutuko gwa Facebook n'ogamba bigayi bw'ofa federation egenda okuba yeekusse ekigambo ekyo kyali kitegeeza ki oba positi eyo positi wagiraba bulungi nagiraba
anti sagitegera bulungi nga Bigayi wange atakoze atya ate munanga abasajja bwe twatuuka etumala ova eri mu lukiiko mala okulaba embeera abasajja babira ddala nga bali so oba ngambe oba bakiyita ki obusungu bungi obuluvu bungi ekifuba kingi otegedde ate nga ffe tugezaako okubabuulira ebituufu batagala kukola ki owulire nga waayo abasajja bano ku busungu bwenda bakuba baagala n'okulwana nga Kenzo agadde okulwana nayoga bannange tuli mu kulwanisa kino na kino naye bwekityo era nga bwakiraba saakuddamu kukyogera anti era bagamba mu meeting you exchanged blows with Eddie Kenzo ye yajja alwane nange nga ki ekikukubya ye yajja alwane naki nga ki ekikukubya munnange alabika yali agala kunkubira ebitwayogera ebituufu bitwadisipininga omanye omuntu asobola okujja kundowoozayo n'ekifuba ate nga yetuufu ekitegeedde ate nga naawe abantu baali bokiikirira oba luwaze okukiikirira mu lukiiko nga tuyagala kuba disappointinga kuba ebirowoozo byabwe obeera otuusizza mu lukiiko olwo babeera bakusindiseemu kigambibwa nti nno bwe mwali mu meeting eyo era nga baagala mukole kimujje oba mwegatte ku federation mwabawuma mwali mulwanira ebifo era nga mwagala agafa aganene kyali kitya eyo propaganda eyo blackmail oba like kwagala gezaako kubuzaabuza kituufu ensonga ezaali muli mwalimu ekigambo maybe kyali mu luzungu tebakitegeera ekigambo kyebayogera kyali nti associations zonna zirina okuba equally represented bakitegeera bakitegeeza nti akakiiko ka federation singa ebeefo because kateriyo singa eba ekoleddwa buli association kati ng'ez'aba songwriter ey'abakubi b'ebivuga ey'abaproducers abakola music nga bw'omanyi kitegedda ey'aba DJ zonna zirina okuba ki represented kakiiko kyo kati bo ne bakirabanga ebiki ebifo nga byebiki byebituufu zonna gundi zirina okuba represented ki mukakiiko because federation tetulibwako bantu kinnomo buli muntu atulako alina okuba nga association yamukoze eki emusindise bakitegedde kati bone era nga ewala ebabuukira ekigambo kyoli okubagamba nti temubeera babegas bone bagamba tuyise babegas bakitegedde omuntu akugambye nti bannange mwekuume sirimu gyali alabye tulina sirimu so that's the mistake abantu oba ebintu ebimu tubagondezengamu I don't know naye tujjagezaako okugondezaamu abantu ebintu ebimu babitegeere Bigayi gatumaliriza nga gwe Bigayi kikyosuubire ekyandikolebwa industry eno okutereera ekyandikolebwa kwe kusigala nga industry agiteekemu nti baleme kuva ku principles baleme kuva mu structures bwe zitambula ebintu ebijjawo obubondo obwobukolebwa nga tebulina basement nga tebuyise mu structures nga tebuyise mu bintu ebyo ebi recognized bigenda kwonoona industry ate ng'ebadde erina weetuuse abantu beorganize nze badde fosa organized kati bazzeemu okikola ki okugitaagula so bonabona bekikwatako tubasaba okufedera ku Ministry of Gender mugezeeko okuba nti mutunula mu nsonga ezo abantu baleme kwonoona ki waliwo abantu abateesemu obudde bwabwe abakirwanidde okuba nga kikola ki bakiteera so Ministry of Gender neyo RSB okuba be baregistrars okitegeera so nti mubeere nga nammwe temuwa nnyo bintu ebyo mwaganya ate mukyankalanya kutabula kubuzibwabuzibwa because at the end of it abantu bamwe benyininyini ate bajja kukola ki tekijja kubayisa bulungi so don't be misled in following ebintu ebinokola ki nekano kakayiseewo lumu Bigayi nga tuvudde ku husband material then connection tune empya eriwa bafani bayonta ngenda kuleetayo wiiki ejja obanga enegwako husband material ye akuba era akyakuba ne connection akuba era akyakuba nze kukyenyimba ndeeta buleesi sirinda kikiki sigala kola ki bawaso ngenda kuleetayo olimba olwala wiiki enogegwako oba ejja singa kibanga kitambudde bulungi video kubedde okupeditingibwa ngenda basuulirayo big tune mugenda giraba yamani big eyes